Wewa kulisa nate mukuwumula mutukyali butola malusina tokoli kumboze zigenda maso mu ndamugonga ya tugenda kuwali ebugamba Lwampala sajja mukulu amanyiddwanga Kaheza Joseph onono nate omukulembeze w'eggwanga Geno Yoweri Kaguta Museveni amusiimye olw'obuyiiya naddala ebintu ebyenjawulo byakola oneebaziza president okumusiima n'okumulengera naddala byabadde akola aweereddwa ebintu muli n'ensimbi. Omuvubuka Kaheza Joseph ow'oku kyalo Kiwayo mu ggombolola y'e Bugamba yeefunyiridde okuyiiya era adduukiriddwa omukulembeze w'eggwanga. Ono akyusizza pikipiki n'akola ekidduka ekyeyambisibwa okutambuza abalwadde mu kitundu kye. Pulezidenti yasindise omubaka omukyala ow'e Lwampala n'ensimbi enkalu ne pikipiki. Ssentebe w'ekyalo Robert n'omuhwezi bwe babadde bayambako omuvubuka ono asanyukidde enkata ebakubiddwa mu mbeera y'amafuta agafuuse otufuta. Njongera kusiima mole ahabwa kusya obutumwa bwanjye kandi ngaruka nsiima president w'ihanga obasize nawe kumpereza kukyeji. Omubaka omukyala owa Lwampala Mole asiimwa yeetonze naye n'asiima omulimu gwe batandiseeko okuyamba ekitundu. Kureba omuntu orikubaasa kuba taine sente konka akafayo ahabwa akakozesa amagezi ge kugira ekintu eki yakora kikayamba hati nkabwa hati emotoka yitu abantu tutongoza erizooba nebaasa kukora nka ambulance ebaasa kutwara omuntu omukyara watandika okurumwa emisisi omu irwariro azaare nebaasa kukwata omuntu owabakubi emurakutsiho okumusya omu kutunga obuheereza mbwenu okureba ngu ebyo nabikozesa engaro ze n'omutwe gwe n'akasente kake akarikuba aine. Oluvannyuma balambudde ebikoleddwa Joseph Nkaheza omuli pikipiki emmotoka n'ennyonyi. Joseph Nkaheza asiimye ebimuweereddwa n'abaako obubaka bw'atisse atumiddwa pulezidenti. Nimusyawo okusiima kwange ali mama witu Jeneti hamwe na mama Lwampala murasiimwe abokureba okushasha kwange abokureba okwehayo kwange kandi bakabaasa kwemerera nanye mpaka muburo bwona bakahika kuhika akoreka ngu nibamanya kandi bakakana kunyibaza. Bikunganyiziddwa ekitongole ky'amawulire ekya Soul TV.